Baby, what magic? Kale mukambwe, that's what I mean. Like, Mola react. What if now I'm magic? Hey, baby. Baby? Kuwachi polo. Waliwo yangamba yajja ne bamugamba nti katuchitwale nti Florence Nampijja. Nti Florence Nampijja mujjawo. Naye obadde tokimanyi kati omukutte n'ebbaawo obasanze ready handed kati yombesa Nampijja omboluyi nga ina lebo kakoze ofumise mango Muriso wemula nambe mude kinkugambye ofumise mango akaveera bagambe nti nze muguzi bagambe nti nze muguzi gosa sodde Alba yasasudde naye Alba waba yasasudde kati Alba waba yasasudde gosa nze masasudde nindi Alba ndine pelepetwa wamwe wano ku Trisha Essence. Onoonya ttaka nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya real estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba real estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Kyekirala bw'obeera ng'oli mu interview otunula ky'oyagala bw'ozanye naye neeri mpola mpola okyusa alternate oba oluzungu lungi. Oluzungu lwaki? Lwengambye nti alternate. Lwengambye nti alternate? N'abamatala bakooye tukole bagafa. Neera tuba tukola. We are working. Tuli mu kukola. Era tuzeemu. Tuzeemu tuli mu kukola. Neera tukola. Abamatala banagakwata. Abamatala olugezigezi alina nkunti. Abamatala banagakwata. Simanyi mukama wange. Perpetua, Morris Jordan Kawesa, straight out. Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. As I told you most of the time, introduction yange. Ebola munchi. What do you mean? Ebola munchi like I feel it's okay. It's okay? Yeah, it's okay. So jikuwe muko, soko jikuwe muko. Jikuwe sina ndogozi dene ne mmanyo kola boti. Jikuwe ngagwe mudogozi lyo. Intro kati I'm the host kati chazi zanze. Yeah. Oh. Kale mbalamusi zako basebo ne banyabo ku Morris Jordan Kawesi channel host wamwe namuli Patricia gwenchaziza ye Mauli. Yeah, we bali kunchaza Perpetua nange wendi okubeera nga atenjaddeko ku channel yo Perpetua. But we appreciate you. First of all, you guys, thank you so much for supporting Aromatic Entertainment. Tuba mwebali nnyo mwebali ddala. Clock it kola bot. Clock it. Okay, tonkozesa byesimanyi bitegeeza like ntikekyo. Points. Mfoto gamba period katugamba clock it. Clock it. Mfoto gamba period tugamba clock it. Ali period ani yali yakalenda? Simanyi nakasanga tuli bajenzi.
tuyiyayo obuntu gwe bw'ogamba kasinga bagambye nti webale kwagala Aromatic Entertainment nga tumugamba Clock It kikyogedde ekituufu period mwavudde Kano abaana bato kati olaba ne I love you tukyakola bwe bati tukola bwe tuti pambe nasaka mungi mugwe ofunye basajja ku nsi kuno nange bana nina omusajja baby bana nina omusajja mukada mauli ampaira honey I only have you ati ngambe tofunye musajja mu nsi kuno bannange kati wamuyigiriza ne Kano baby tusisabe mingiza baby wange wamaje baby wamaje kale mukambwe that's what I mean like mola muli react ngira olufuna wamaje baby Maurice tukole Ndine Perepetwa unakola leo. We are starting up the show. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Margaret Kawesa, straight at Aromatic Entertainment. As I told you before, nze ngenda ntambula Patricia tontulia aboje kuna introduce tontulia aboje. As I told you, ntambula ko mu business z'abanafe naddala nnyo abazanjira mu Aromatic Entertainment nembabuza kirikitya omumanyi ebisere bisinga. As I told you nti kirungi nnyo okubeera nga owagira omuntu wa Aromatic Entertainment. Basha bana abantu batwagala Clock It tokola bya kisiru nze kati ebibi simanya bi Clock It tobinkolerako naawe tobinkolerako tukukola ebintu ebitegeerekeka kitegeereka gyasigo ina masaka mungi kati tomanyi ekitegeeza nkunyonyodde neera kikulemye otegeera obita bya kisiru gwe kola nze nkola ebyange naye by the way guno muze gukome naddala nnyo ku social media kati nawe wuyo okireese balaga omukyala wano twali tugenda mu Christmas ne balaga omukyala ng'asibye enviiri luno lwa bbulu luno lwa kiragala luno lwa green luno lwa yellow luno ne bawoza mbu munnamasaka ali mu kwetegetera Christmas nenga teyali nawe Masaka toli we Masaka nedda nze ndi we Masaka but mulekeraawo okubeera nga mwe mulowooza mbu simanya buli kintu ekyamaalo ekimasamasa ennyo mbu kye Masaka anti mwe Masaka watakuswaliza waka kuswaliza mu kibuga like mwe mutuswaza home and lwaki mulowooza nti no buli kintu ekyamaalo kirina kuba kye Masaka eyo mu Democratic Republic of Masaka ewasibuka Masaka bangi wano toli we Masaka introduce yourself to the viewers. Balamusizaako basewo ne banyabo abali ku Maurice Jordan's Kawesi channel. Amanya yenze namuli Patricia Namutebi. Siri mufumbo nina omwami kikulu. Siri mufumbo naye nina omwami just anabatu. Kati awo mufumbo. Ngambye siri mufumbo naye nina omwami. Like I'm not searching. Okay. Okay. Kale katugendera. Mbadde mbagamba siri mufumbo naye nina omwami. Ndi musawo by profession. Ntunda ebiwoowo ku Nomak Tower N87 wano we tuli wennyini. Then enzanya ekina Uganda mu Aromatic Entertainment. Kati olina kyogambye nti oli musawo. Oli musawo wa kinnansi. Nyinza kuba musaasi nakera n'enyonya bajjajja. Nenda my love nze. Ndi musawo w'abantu nakola comprehensive nursing. Ndi musawo w'abantu. Si wa bisolo si wa nsaasi ow'abantu. N'empiso zikuba. Tunuulira bbina lyange. Ati ombuuziza mbadde njagala kukulagako nti nsobola. Ne tuwezezza abasawo mu Aromatic. Tuli bangi Aromatic twasoma. Tuwezezza abasawo mu Aromatic Entertainment. So gwe tobeereyo n'ogamba nti obuliddwa omusawo obuliddwa ogenda okukujjanjabirako ng'abasawo kati ojjanjaba oba wabikireka professional wakireka profession nagireka kati nasoma empapula n'emifunira abazadde abasomesa. Yes, kati nze ndi eno ndi mu kina Uganda na perfume. Okay, wakikola omanyi abazadde biseera bisinga just omuzadde agamba nze njagala okole kino nga gwe si kyowulira kyoyagala. Kino wakikola omuzadde nga gwe okyagala anisa muzadde
kusanyusa muzadde. Kikola kusanyusa muzadde. Mama Queen. Mama Queen ndowooza olaba. So I think anyway okyogerako kyo ekyokuba nti nno omwana yeesalirawo ku kiki ky'aba ayagala okukola. Kati nze kyemmanyi nakiraba bwe nti abazadde baffe growing up baatwagalizanga ebintu nti kola ekintu ekinakuweesa ekitiibwa nti nabo ekinabaweesa ekitiibwa nti kati nze mama nga muyita Mama Queen nti muwala Mama Queen musawo ng'awulira ajja kubeera so proud okitegeera. Ekirala those days omusawo nga buli musente nga basawo ekitiibwa nakitegeera naye kati generation yaffe nti buli mwana asomye 90% tebakola bye basomye okitegeera nti otuukayo omusala mutono byolina okuteekamu bingi ate osobola oyiwa elsewhere n'ofuna ssente nazisinga tezibalewo. I'm right here ewa naye boyo kuva nayingidde mpulira omanyi nkoleddeko wantu wangi interviews naye ng'owulira sente evaawo naye sente yawano kuva natuuse mpulira saagala kuvaawo. Wano ndiwa wano kati wano oli ku Maktawa. Maktawa eri opposite n'enkoto y'omwalo oba wakuluma ku Bombo Road oli ku dduuka bayita Trisha Sense antundira ekiwoowo ziri Maktawa. Abatamanyi Maktawa balagirire bulungi. Kale kakati abatamanyi Maktawa weeri abatuuka ku enkoto y'omwalo oba okuse ku Maktawa kubanga enkoto y'omwalo eri right opposite Maktawa eri right opposite n'enkoto y'omwalo ewa Kisekka. oba kale kikirire ewa Kisekka. Yes, kituufu. Kikirire ewa Kisekka. Ne Bombo Road kituufu kubanga yeri waggulu okukirire ewa Kisekka. Bombo Road kati abamanyi Watoto Church weeri yes. Bombo Road. Kati Watoto Church eri opposite Equatorial eri opposite Watoto Church. Kati ate Equatorial Mall enuma kaweeri eri opposite Equatorial Mall. Trisha Sense kitegeeza ki? Trisha kampita linnya lya oba bakayita batya? How do they say it? Summary. It's a short form of my name. Yes, nalisalako nga olaba nti it's a summary. Cracky. Wabula tomanyira ngenda kufaananyiza ebintu bibiri croquet neki I love you. So mbadde nkugamba Trisha linnya lyange nze Patricia. So Patricia kava Patricia. Then sense kiwoowo ndi mama kiwoowo. Yes, ndi mutembeeyi wa kiwoowo ku social media nkugurawo. Biwoowo ki by'olina like? Nina oil perfumes. So definitely mpayo ka oil. Kutoka oil. Bottle. Ojja kuyiwa juice gwe naggulidde sigenda kugulira juice mulala. Sigenda kugulira juice mulala. Abasajja b'Amasaka tetusobola. Nedde ekyamasaka kijjeemu nti tetusobola. Sooka wetondera ab'Amasaka. Ab'Amasaka mwawulira abakiikiridde bubi. Abakiikiridde bubi. Naye mbadde mbagamba ebiwoowo bye nina nga basosha sense nyinawo zino bweziti ziba oil perfumes ziba bweziti. Eno bagita James Bond. James Bond, but it is an oil perfume. Ogyekuba ddi ekola etya bw'ogyekuba? Oil perfume era yakuba. Okay. But tetuteeka ku lugoye because eba oil sometimes it's staining oil. Bw'ogyekuba staining. Eyinza sokola okafuna mukakoyo mumba nkuweeredde noteeka ku mubiri rabinga n'okukukunya bwoti tapinga okukapiti ekiwoowo kyayobogenze nate olunaku lulamba ng'olyawo oteekawo katini n'otapinga oti nosaako olugoye otapinga waku ku mukono oba onawo bw'oyagadde obwoyagadde tuteeka eno mu matu tuteeka wano eno mu bulago tuteeka wano eno mu mishimu nina gwe mmanyi bwagula perfume eno eya katugeze ziri 500 mils ayinza ojja okubira wiiki emu yokka ng'eweddemu amma kyo kiba tikyo kyekuba empaka wookolola otakolola kiba tokiwulidde ekyo kyakuti mpaka wookolola. Okay, kakati eno James Bond yo ogambye yakuteekako buteesi n'okuba bukubi bweki. Okay, kati
Just tapping out lappings in a so Oh, okay. Wow. James Bond. Body mists. Body mists. Yes, that's Eh. So perfume zino zirimu ebika waliwo ey'okulugoye waliwo n'ey'oku mubiri. Ate eno eba yakulugoye nti ku mubiri bw'ogikuba ku mubiri erwako nnyo kubanga like elements ezirimu ebyazikola ifevaringa mubiri like they work with your body. No, that ekitegeeza ensonga lwaki nti no sometimes ogula perfume n'ogikuba ku lugoye noba nga otambuddeko wano nawe alinga ekuweddeko kati perfume mpandiikeko nti kati mukulu kabengwa perfume bulijjo ozigula nga ziriko bode n'ozikuba ku lugoye naye nga ziriko bode kati ndowooza otegedde enjawulo todda sooka osomeko wano n'ez'olugoye zibaako cloth ezibeerako spray just spray. And then you have different sprays. This is nazo ziba za kumubiri nti kuba mchenko wa mukao. When you let your words, you know this you rest. When you chenkwa. Ojikuba mu nkwawa. Si mu chenkwawa. Echenkwawa. Nchikunyonyola. Era si kibi. She a bit disgusting. So just when you let your what? Patricia, why movie industry? Why not kuyimba? Why not? Yeah. Niye ate batugamba oyina mukwano gwo bamuyita Albaje Music muyimbi era bwogenda ku YouTube channels osobola okufuna nyimba ze osobola zifuna ne mukwano gwo obeera naye omaye bagamba ebiseera bisinga mbulira gwoyita naye kubulira empisa ze batugamba Alba yakutendekako ku kuyimba byaba bitya byakomawa. Love Sebo. Yes, I love the book. Love, well, wanika ki tusobola kuwanika kati waki Albert akutendeka Okay, Patricia agambye okuyimba nedda. Kati okay, why movie industry? Why acting? Yeah. So the movie, I was driven by passion. Like when abantu nga bazanye ngambe ngo bagambana ngensobola I give it a try. Love it. No, you have to go and give it a try. Yeah. Okay. So no jamu Aromatic Entertainment. Watandika Aromatic watandika wala. Watandika Aromatic Entertainment. Okay, mu somero wazanyako emaleta. Towazanyako. Sazanyako sayimba ko sakola ko sports sirina. Nali awo ngandi fragile. Oli fragile? Ekintu ekiri fragile kiba stagnant. Kiba kiki? Yes, nali mulebevu. Fragile kino kiri. Ngandi munafukale like sisobola ebintu byakwenyigira mu bintu by'amaanyi jukira okudduka kwetaaga amaanyi. Okuyimba nagenda ko okuyimba maawo. Musomero bakwa. Nga bakitendeka okuzina balabika bata.
Gana amazina g'Abakadodi bagayita batya? Bagayita batya maawe? Era ga Kadodi naawe. Kale Akadodi. Tombuza amazina g'Abakadodi. Kati nga tugenda abaana abeefula. Tukeri mukwano nga nkaluba maawe. Kati abo bataba instructor omusajja yamboggolera. Nagamba olinga omutayimba wasimbye awo. Ngamba ssebo ngenze sigidde okuba olwo. Nga tayagala kuboggolera. Yamboggolera kale nali nkaluba kituufu. Naye omuntu omwagaza ekintu naye yangamba directing nkaluba ninga omutayimba. Ng'abaana bwe bagonda mwana ye mukwana nze nga tewali. Nga togonda muwana. Yadde olwo saddirako curricular activities zonna ku ssomero. Kati sote nenga wabangawo kati eze bino MDD so kati gwe kunaku lwa MDD tolina kintu kyonna kyewakolanga. Nalabanga nakola obwokulaba. Wakolanga bwakulaba. Ate bino kubaka biki? Nazanya netball bayirawe, nazanyako netball paka primary 7. Nazanyako netball ekyo mukasobo kyali. Yalinga kyakowa netball. Okay. Ate nono nga nzanya bulungi ko nazanyanga GS na shooting. Ebiranga mujje eyo. So nova primary, secondary, then institution nokola Nancy. And then you were there. Lwaki mu bibiina byonna walonda Aromatic Entertainment? Wali omanyi Aromatic Entertainment? Wali ebirala. Isimanyi. Gye nali mmanyi ate nga gye ndaba ne waka nga gye balaba. So like how hard or how easy was it for you to join Aromatic Entertainment? Yeah, I wouldn't say it was hard. Once in another post kaka you know posting on Facebook by then nga posting the auditions is na kubili ningamba za insikana bulungi 5 ne mukaaga e weekend 2020 ningamba ngenda kugenda first day first day netuka ne nyambala ne yambula ngandaba I don't fit anywhere no yambala ne we yambula no biva first day yalinga kana Marsinga like ngamba kati ngenda kati badani Jamila nabunya wali Jamila naba Jamila mwene ene bina comedy muwanga comedy ngamba kati nze ngenda yo ngenda kuzanyanga owotu bino tutona awo nyini moro genda tukaweza straight at Aromatic Entertainment batola yigwa kye yogeredde tuwagidwa banafe aba tuwagidwa banafe aba legit recruitment agents aba legit bagamatino batwala abantu ebweru so n'olwekyo bwe babona wenango ina muganda wena sister wena brother wena kojjawo ngambo tufagezezaako wani Kampala bigani mulete mu legit tumutwale tutwala Dubai Abu Dhabi Qatar gemawanga gokage tutwala bakadama bamugenda kukola mu kirimba nedda tutwala ku mirimu emirala tutwala bakadama twagenda banafa mama interior bakugamba bayina beddings, bayina baby covers, bayina nets, you get a mama interior. Akola beddings, alina curtains, alina indoor sleepers. Yeah. Mama akola chechira, alina palise birungi. Yes. High density. Alina cases z'abaana bagenda ku ssomero. Alina nights, alina towels. Menya shinde kesi. Alina katuke yalese kenayagadde. Bakaita tea table. Is it tea table? Semanyi katebo kachayi. Akameza kachayi. Okasembeza ku kitanda wano ng'ogenda okwebaka. Osobola oteekako essimu, osobola oteekako kachayi, osobola oteekako kyonna kiragala. Twagira banafa banika mama interior asanga wano ko Arua Park oba Musanga oba watusobodde okujja wano tukola deliveries ez'enjawulo so tukwirako ku namba z'essimu awo wedde eziyitawo wansi so omukwirako nagenda akolera delivery. Twagira banafa ba Brand Pro Properties bagamba tulina plots wonna mu bitundu bya Uganda wonna twaliragenda ku miliyoni 2 paka ku sente zonna z'olira ng'oyagala va ku juice wange naawe. Abasajja be Masaka ndowooza mulabye abakiikirira. Emmere bamala wamma Brand Pro ndeka wabula nkuba Brand Pro Properties ate nga tukugamba nti tulina n'amayumba mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Tulina ennyumba e Kenya, tulina ennyumba Tanzania, tulina ennyumba mu East Africa wonna ne Dubai n'abantu b'e London
tulina ennyumba mu Liverpool waawo tulinawo ennyumba so nawe kibanga oli London wayagala nnyumba eyo eri mu Liverpool tujja kugikuguza tukubireko ku namba y'essimu eya Grand Pro eyiyitawo awo tuwagidwa banaffe aba Morris Fashions tukugamba tulina engatto kikigwe Just saying it, you put them serious. because I'm bisawo bulango bwa customer bange Santana, no more so serious. Stuko wagidwa. bisawo bulango bwa sponsors bange Bali bakongera obulango kubanga obera serious bot. Bana batongera obulango. Mutongera obulango. Morris Fashions tusangibwa ku Niger Chambers kuva ku ngatero mwana muto paka ku ngatero muto. By the way, thank you so much for supporting me. Bane webale these people ban supporting vanga sirina kyennakoze. Paka lwentuso okubanga ndi wano mwana. Mwebale nyiwe bagire kwagira mauli wange. Kugulangatto mwebale kugulangatto muguze ngatto. Morris tusangibwa ku Niger Chambers tusanga kukola delivery wonna woli. Ate tuwagidde banafa ba Nikani Resort Hotel. Nikani Resort Hotel sangibwa Lweza so osobola okujja nobeera nga ate waliwo garden nene ne bw'olina mukolo gwa kikaaki garden weri osobola okubeera nga ojja noteekamu omukolo gw'oba mbaga oba kwanjula oba nika oba ki ate ne bw'oyagala indo nga toyagala ku mbaga y'ebeere bweru oba mukolo gugube bweru ng'oyagala gube indo tulina halls nene osobola okubeera nga ate ojja neweefunira Patricia aba Perpetua gwe tuli naye olunaku olwaleero gwe tukyatambula naye abadde atubuulira lwaki yayingira atya Almas Entertainment olunaku lwe olwasooka atugambye yayambala ajje naye bwe yamala n'alaba abakyala ba Almas Entertainment nga balina obubiina bikomeeri leero bonna banyirira bakola bati n'agamba nze Perpetua waabwe njawaawo naye yayambula n'agamba bwe yayambula okola otya Ndibango nengenda nendeba. Naikona kunebitambula olwo. Ate n'ekiro jjukira audition zaali za nnaku bbiri. Ala n'ekiro nengamba naye kankeereyo enkeera. Oba bampa oba tebampadde nga ngezezaako nemigamba omanyi like bw'oba oyagala okukola ekintu n'otakikola osigala mu singa nakikola nengamba kati njagala nejjeko eyo guilty ya singa kangezeeko mwenge. Ngenda okutuuka Mouse gye baatulagiye okukolera audition. Nga wali abawala omupi omuwanvu omunene owabulaka omweru wano okujja okulaba Nabunya wajjawa Nabunya nalinga nga mulaba bayazanya akali amaggwa nga kakagwa so kati obeera ewaka oyambalamu olaba nga mbutuufu figayo even body wise but nalaba nga I do not fit into the girl that I was seeing kasi nga waniraba nga Osegera ninga mmanze namuli weyambule neyambula la first day second day nengoma nentuuka baali batugambye okukolera audition ino tukamonsi nga bali abaana abanyiri nengamba wano bannonye ekyo nengamba kanazze kambinale kambeerewo bigwe kama yazalire mawulu kati ojja mu auditions otuuka nga tukola auditions era nga wezibeera bakuwa kikolo waliwo yangamba yajja ne bamugamba nti katukitwale nti Florence Nampijja mujjawo naye obadde tokimanyi kati omukutte n'ebbaawo obasanze ready handed kati yombesa Nampijja omuba oluyi yesini gye tukuwadde yangamba bannange nze yange yali nti nno ofiiriddwa yange yali akufiirwa bakubitudde nti nofiiriddwa maama wo what would you do obviously kuba kukaaba sigana ebitonyaawo n'okutema omulange saatema mulanga just nasooka afudde amasiga ne gajja nentuula nenneesansa baga ne bangamba kale tujja kukubira nengamba kati wano bango tujja kukubira tujja kukubiraako mawuli tujja kukubira aluma ako kalekawo ennamba yo no sina kalekawo ennamba yo ako kasita ennamba yo eri tugirina domanyi kyokole kaluma ku mirimu otambuza applications wano wali kati ofunye chance nena ne bangamba bosi omusanze
Embeerayo Mawuli n'embeerayo omwezi ne guyita omwezi ogwokubiri. Neto tolemera nnyo ku linnya lya Mawuli. Kakati okujjako awo wennyini kasooke tuddeko eno. Perfumes zino zokka z'olina oba olina ne deodorants? Nina deodorants nazo weeziri. Nina ono Rexona, nina ne Dove yaliwo Dove. Nina Rexona, nina ne Dove. Deodorants nina 2. Nina ono Dove abeera wa 48 hours. Nina nono Rexona abeera wa 72 hours. Deodorant ojja kuba nemalako 72 hours. Tendeta white cast. Totuuyana. Kati kiriwo kiti. Mu 72 hours, of course, 72 hours size ennaku nga 2 oba onaabye. Bwe njeekuba eyo dio, bwe njeekuba ne nnaaba esigalawo. Ate sigala oba toginaabye tokuuta mu nkwawo. Nti ogambye ya 72 hours. Anti nti kyengamba 72 hours, let's say nti bane n'abantu nti ngenze mulumbe jjukira abantu abatera tebatera kunaaba tebatera kati nti okeera deodorant yo kyakola ki okyalirina. Anti kale erwawo kigezaako okulaga. Then neya 48 hours naye erwako kale byonna kyengeza okulaga nti jjuka deodorant ezibereza 12 hours ojja kuba ogenda tukasaba nga mukaga ng'ekweddeko nga tukyagiwulirako ku mubiri. Advice omala olunaku lw'olulamba paka ogenze mu kiyigo ng'okyalina deodorants zo zino. Ate ekyenjawulo ekiziriko kizo tezikola ebimere empawa nesigalamu ekimere oba nekola ekipaapi kya white. Anidda n'okutuuyana totuuyana ng'ozambadde zino ne woba bakutenda batya nti empawa yo ekulukuta ng'oteekamu zino deodorant ndowooza erimu ka sweat block ng'osiigamu tebaki blocking spores. Olaba bwe nasoma spores kati spores oba tokinyekita. Powers. Nyate kati. Kale Powers. Era ali mu kugezaako kundabisa naye era sewo nkamanyi. Okay, now nina our perfumes. Our perfumes zezo zemuwulira zi Club de Nuit, zi 9 p.m, zi Amouage, zi Angam, like mpitirivu. Our perfumes zola bezikulie mabega waawo. Nga olabe nonaawo lwamutwalo 15. Kiwo kyabasajja kimunyako bikiriva byakodebo kasinzi bayita our perfumes. Okay, kati Trisha nze ndi Mbalala ndi Ajumani ndi Gulu ndi Soloti sisobodde kutuuka ku Numax Tower. Bakita Numax Tower? Numax Tower. Sisobodde kutuuka ku Numax Tower mu Kampala naye nga naali agadde okuwagira ku Trisha Sense. Nyinza kola nti nze nkola deliveries buli wamu Uganda yonna sina westatusa delivery. Olaba abali e South Sudan mbaweereza, abali Kenya mbaweereza, abali South Africa mbaweereza kati awo mu Uganda yange. Kyokola nina enamba y'essimu. Enamba eyo eri 07 56 90 76 91. Ye namba yeyeyita ku screen. Enamba eyo yennyini eri ku screen. Eri ku WhatsApp eyitamu ne direct. Enamba eyo gy'okubako n'ombulira ky'obeera oyagala niwe wooli kikutuusako. Abali Ishakamba, Ibanda tugenda ku baasi ezimu. Byonna ina gy'oli as long as waliwo entambula etuuka gy'oli deliveries zituuka. Trisha ogambye nti olunaku kati okomawo olunaku olwokubiri. Olunaku olwokubiri nkomawo mu auditions bampa ekyo kyegamba ekyokuzanya nti ofiiriddwa. Nkizanya baŋŋamba tujjako kubiri. Ngambivaako nga mmanyi byange biwedde. Ezo auditions zaali mu January. Mukwano bampite mu Gwamukaaga. Bakwita ki? Mu Gwamukaaga. Nga auditions zaali za January. Bakwita mu Gwamukaaga. Your call. Ani yakubira? Manager Roger. Hello, Patricia. Hello, are you Patricia? Yakuya nambuza njogerako ne mukyala Namuli Patricia Konzeye. Ono manager Rogers ayimbisibwa Romantic Entertainment. Nali mu ddwaliro baze nali nkola mu ddwaliro. Nsaka ntukakanira wansi. Na next using anfuluma. Omulwadde n'omulekawo. Bannaye. No, it's okay. Mukwate.
omulwadde nasooka ne muleka kubanga like teyali nti eba emergency oba just nali nva mukyusakkanya namisangamu eddagala naye ng'erikanira blockinze kuba lyalinga lyakudda kati yali last day ng'erikanira ngigyeko mutegeka endala nexcuse nga nefuluma nempuliriza nagamba enkya oli free konze ye nagamba kale jjano ne manager yo naye asaaga nnyo kakati kyogamba waliwo ayinza obutaba free ku kaseera ako nambuza enkya oli free konze ye enkya tukwetaaga wanne wano ssaawa 3 bw'oba osibye enviiri zijjeeyo ebisigadde tujja bikubuulira ng'otuuse mukwano nasula seebase maawo nasula seebase nga ntegesa akagoye ke baŋŋambye wali nali basiba mbiri nenzisumula nti baŋŋambye zisimulule nga n'obulumi sikyabuwulira natega alamu nabukasa njagala nzuke ndabe oba butuuzi saawa nze yagenda oweereyo mukwano nga ndi mu kkubo njagala saawa 3 ze baŋŋambye zinsange bansangewo mu kifo olwo wali osulawa nze kati by then bagenda okunkubira nali mbuya nga nina okuva embuya ngende mu Aquarite batugenda okukolera kati otuuse ku set bagambye yambala nga tebanaba kuŋŋamba kwambala director atuuka kuru then waliwo n'abazannyi era Jamila yaliyo Jamila Nabunya director lubawa kenyini bwe basooka omulabako eri ddala physically director Sulaiti n'amanyabo nga siwera eyo excitement jjukira ekintu bulijjo kyagala mukama kuyambe oze mu bantu bennyini b'oyagala bulijjo olengera balengere kati oli mu kubalabako kati nesooka nendaba engeri gye bazannya nebeeze nga baŋŋamba jjukira bwe tuba tuzze balina kye bakola babiyita batya batutendeka workshop kati ganzi bampitirawo okitegeera ebbanga lyaliyiseewo awo abaana nga bakola workshop biki nze nenzija kati director nga nosooka akukwateko bulungi osobole okukola ki okupresentinga ekintu ekitegeerekeka bambi director nga ndaba nga ntya atotya director lubowa agamba atotya feel free wano oli waka wano tuba famire tubaako nagwotya like bambi nsajja atunanjigiriza kino bakolayo bati naye ngaomanyi nga akatengo kenyinako kanga director ayogera naye nga amagulu gankankana bwe bati naye nga saagala kulaga nti nkankana so kati paati yetuuka oyambadde bagamba kati tula wali mu kamera bampa director Sulaiti bampa director Sulaiti wali ogenda kuzanya nga ni director Sulaiti yali anko mwaga amaka kati nze nali maid mwaga amaka nazanyanga nasolo baibere nasolo director Sulaiti ng'ayogera bwogezi nga byogera like mu kifo ky'okuzanya ngatunulidde muntu ayogera bwati esanyu oba olwo bagambye action omanyi that moment omanyi bwe mbanga nga mukyali eno bali muli mu kunyumyamu kuba ebibooze obeera okay but when you go in front of the camera n'otuula ne bakugamba kati mwenna musirike ne babala 1 camera sound 1 2 3 action eyo mukwano nze nga simanyi nga ndi awo njesaamiridde nti ntumya director Sula